Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video njagadde mbe ku ddagala ly'obulwadde bwe bayita yaabwe etera kukwata abaana bato, etera kukuba abaana bato. Eddagala lino mwalinsabako ku YouTube eyo mwakomentinga ne mumbuuza eddagala eryo erya yaabwe. Busobola okulumba omwana mu budde bwonna, busobola omulumba ekiro oba misana. Bw'obeera ng'oliraanye eddwaliro obulwadde obwo ne bulumba omwana, osobola omuddusa mu ddwaliro nga ddala nga likuliraanye ng'oliri kumpi. Omanye obulwadde obwo butiisa nga bubadde bulumbye omwana, ndowooza abatera obulaba mu bulaba bwe bayita yaabwe. Amalwaliro amazungu ago gabujjanjaba bulungi, baba bajja mujjanjaba kuba si bulungi omwana asobola n'okufaako singa obeera tokozesezza sipiidi n'okubeera ng'ofaayo. Omwana walumbibwa obulwadde obwo obwa yaabwe, kyandibadde kikulu nnyo obeere n'eddagala eryo erisookebwako oba erisobola omuyamba abeera ajja kutereera, oba erisobola omuyambako oluvannyuma n'omutwala mu ddwaliro. Ekisookera ddala bw'obeera mu nnyumba ng'olinamu akatungulu, ddira akatungulu ako okasalemu, beera ng'okasiiga omwana ku nnyindo oba ng'okamuwunyisaako ku nnyindo. Omwana oyo abeera akubiddwa yaabwe, beera ng'omuwunyisaako akatungulu. Ekyo kiba kimulumbye, kiba kijja kumutta. Eddagala eryokubiri ly'osobola okukozesaako erisookebwako ng'omwana alumbiddwa obulwadde bwe bayita yaabwe, omululuuza. Oyenga omululuuza mangu nnyo, oguyenga. Bw'omala oguyenga mu mazzi okolanga muka n'ofuna akajiiko akakatono akasena sukaali, n'ofuna munno n'akuyambako n'akukwatira omwana oyo n'omubeera nga mumwasamya n'omuyiwayo akajiiko mu kamwa ak'omululuuza. Omululuuza nagwo guyambako bulungi nnyo ku bulwadde obwo, ly'eddagala erisookebwako. Ayinza n'okutereera singa obeera omuwadde ku mululuuza. Tomuyiwaayo lingi, osobola omuyiwayo akajiiko kamu oba obujiiko bubiri. Ebiseera ebisinga mulina okweyamba, gw'omu ayinza okukulemerera, kyetaaga munno akuyambeko gw'oli naye, babeere nga bakuyambako, mubeere nga mumwasamya, omuyiweyo akajiiko k'eddagala gwe bayita omululuuza. Eddagala eddala eryokusatu osobola okufuna ebbombo. Funa ebbombo obeere ng'oliyenga bulungi mu mazzi, era ofune akajiiko obeere ng'omwana oyo omuyiwayo mu kamwa akajiiko k'eddagala eryo, ajja kuba ayambibwako bulungi nnyo. Eddagala eddala ebikoola by'entuntunu nabyo birungi nnyo ku mwana akubiddwa yaabwe. Ebikoola by'entuntunu nabyo birungi nnyo. Ofunako obukoola oba obikoola n'oteeka mu kakopo, n'oteekamu otuzzi n'oyenga nnyo, n'ofuna akajiiko ne mwasamya omwana oyo mu kamwa ne muyiwayo akajiiko k'eddagala. Ebikoola by'entuntunu nabyo birungi nnyo ku bulwadde obwo bwe bayita yaabwe oba omwana akubiddwa yaabwe. Beera ng'omuwa ku ddagala eryo. Buli ddagala osobola oddikozesa ekikolo kimu kwegamba ky'osobodde okufuna, kozesa ekyo. Bw'ofuna ebikoola by'entuntunu kozesa ebyo, bw'ofuna ebbombo kozesa eryo, bw'ofuna omululuuza kozesa omululuuza oba akatungulu, beera ng'okamuwunyisaako ku nnyindo. Bwe kityo bwe kiri, kansuubire mukitegedde bulungi nnyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi, mweraba.